Mu masanganzira wano ku kyalo Buye Kikumbi Busimbi mu Mityana omulambo gw'omuvubuka ono we gwasuuliddwa oluvannyuma lw'okumukuba emiggo egyamuse ng'ateeberezebwa okuba omu ku abo ababadde batigomya ekyalo. Ono kwatibwa kigambibwa nti yasangiddwa nga yeekulubeeseza ku nnyumba y'omutuuze omu bwe bamubuuziza kye yabadde ayagala n'atamwatamwa ekyaviiriddeko kumukuba. Ayagala ffe tumenyese tukoze gwe nojja osanga otwala ebintu abantu abatayagala kukola mukole ono bamusse lwa bubbi bavubuka bannange mbakubira omulanga mukole muve mu kulinda bye bamaze okukola mujje mu bibbe. Abavubuka bakole tewali sente zimala newoba okolera bitaano okole. Ono ye taliiko kubuusabuusibwa nti simukuleeso olw'okusinziira emiranga gye nawulidde amatundibwa ensonga lwaki embeera eyo emutuuseeko nga taliiko kubuusabuusibwa. Babbi bangi kuba bannuma n'omukulu ne bannuma n'omukulu babbi bangi. Abakulembeze mu kitundu bagamba obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyabwe bakoze kye basobola naye nga balinga abalemereddwa. Twagezaako okusobola okufuna security mu kitundu kino naye security yatulemerera olw'ensonga y'abantu nti tebasobola kusasula security. Ne twesanga nga security etulemye olw'ensonga y'akasente mu nsawo. Tuyambe ku mazima erosuwa tutendewaliddwa ababbi basusse. Kino mbakisa ku bavubuka abaganye okukola ne badda mu kwekatangira ebiragalalagala. Naye ababbi abavubuka bangi mu kitundu kino abakozesa drugs ez'enjawulo tebaagala kukola basuba batigomya abantu. Kubanga omusajja omusanga kati ng'ono yattiddwa n'omusanga ng'akanyama konna akakoze naye nga takakozerwa kugenda kukola mirimu wabula ng'akakozerwa kugenda kutulugunya bannayuganda. Poliisi okuva e Mityana etuuse n'ekebejja omulambo n'oluvannyuma n'ekutwala mu ddwaliro ekkulu e Mityana.